Bruno K. Oli muvubuka munnange. Naye ekyenjawulo gw'oli socialite, nze siri socialite. Bruno K olina abantu abakufollowinga abayitirivu ku Twitter, ku Facebook, oba ne ku Snapchat oli simanyi. Besides okuba nti oli muyimbi, ate oli socialite. Bruno K njagala omanye olina abavubuka bangi abakugoberera. Mu bavubuka omwo mwe muli ba single dad, mu bavubuka omwo mwe muli ba single mothers. Bruno K oluusi obadde okola nga influencer. Era nga abawala bangi nnyo bajja mu inbox yo nga bakwebuuzaako. Naddala relationship matters. Naye abaffe njagala tudde ku parenting. Bruno K ekintu ky'okola olaba gye kiri. Wandibanga ky'okola okikola okulumya abakyala bano. Like ngono omukyala, mama wa Seifi Kigundu, ne mama n'omugenzi mama wa Briella. Omwoyo gwe Mukama Katonda aguwummuze mirembe. Naye njagala okimanye nti otulugunya abaana bo. Bruno bino ebintu by'okola kasasiro yonna gw'okola. Agenda kululumira, agenda kukyusa nnyo oba agenda kukosa abaana bano nga bakuze. Kubanga ffe tuvaawo. Naye abaana bano totuddeeko wansi n'olowooza n'ofumiitiriza ku baana bano embeera gye banaabeeramu nga bakuze. Bruno gwe muntu gwe nsooka okunenya okulaba nti ensonga z'omwana wo oba ensonga z'abaana bo zigenze mu mawulire. Ekisooka ensonga y'omwana Briella yajja mu mawulire, naye yajjamu etya. Omwana oyo bw'anaakula, kubanga vidiyo n'obutambi buno gye buli ku social media. Abaani kati kalakata ku peegi zaabwe bapostinga voice note oba okwemulugunya kw'abaganda ba maama ba Briella abaafulumya ebikikiniki n'ebisongovu nga babikwogerera. Omwana ono kkiriza obagaana tugenda kusobola mukweka social media. Luliba olwo aligwa ku butambi buno. Naye olowooza omwana oyo kigenda muyisa mutya? Era aliwulira atya? Matyaze essaawa zaakati akwagala era omulaga omukwano. Naye olowooza omwana oyo waligwa ku butambi bwa nnyina oba n'amaloboozi agaba maama we abato na buli kimu ekyatuukawo ku sitoole ya nnyina, omwana oyo aliwulira atya? Olunaku olwaleero omwana ono omuto Kigundu, vidiyo, amaloboozi n'obutambi byonna biri ku social media. Lifestyle y'omwana yonna eri ku social media. Olunaku olwaleero Bruno K ovuddeyo n'ogamba nti omwana gwe wasooka ne weegaanira n'osindika omukyala ku DNA, naye nga nawe mu mutima okimanyi omwana wo. Kubanga ffe abasajja famire ezimu ezaffe tuba tumanyi abaana balina bye batufaananako nti nze omwana owange lazima empumi netwe tiriyinza kubula. Muba n'ekigere. Ninawe otunuulira omwana n'ogamba guno musaayi gwange. Bruno K tusooka ne twebuuza ebintu bino byatandika bityo oyingira mu media. Era media n'ebiwa attention. Nti era byafubutuka ku Twitter. Ng'oledde omanyi olina amanga zambigo g'okola, naye ate ne weenyigira mu ntalo ezimu. Ensonga y'omwana ono Seifi Kigundu teyandize mu media. Singa watuula ng'omuzadde ng'era amanyi status kowayo gy'olimu oba status gy'olina Bruno K, n'ogamba bino ebintu kambimalirize munda, sibyagala bigende ne ku media. Kubanga sitirowoozaako nti Bruno K tewabeerakawo n'olowooza nti singa ensonga zino maama w'omwana ono azifulumya ne zijja ku media, kiki kigenda impact eyo? Kale nze seetunuuliddeeko. Kubanga Uganda biggwawo bivaawo, naye impact omwana ono Kigundu gy'alisanga yeegenda kuba yenkana ki, era ngenda bamukozeeko damage yenkana ki? Olunaku olwaleero obutambi gye buli Bruno K ng'osaba DNA y'omwana, naye ng'okimanyi omwana wuwo. Okiwuliriza? Olunaku olwaleero case
munnamawulire mubadde nga mufuna results wakute results z'omwana zonna eziri confidential nazikuba ku mutimbagano machazi mujja kubisangulayo naye olwedde waliwo abalina obwangu abakoze does screenshot n'abikuba ku mutimbagano ninjagala olunaku lukeere omwana oyo Kiggundu ng'agwa ku statement Bruno gy'ofulumiza anikati neegi eyalinga ng'ogamba nti maama w'omwana oyo tomwagala era tomwagalangako omwana wo ne nnyina w'omwana tomwagalangako then omwana omulekedde ekibuuzo nti mange yali malaaya nti yali yeetunda ne bamwebakako ne bamuzaalamu omwana atuuka agambe kitange yanneegaana siri mwana we gini results kwe ziri ku mitimbagano oyo omwana yajja otuula mu kibiina ne baana banne batandikako kumuyeeya kitegeeza omwana agenda kubeera mentally disturbed y'omwana gw'ogenda okusanga nga niwe baba bawala ajja kubeebakako abazaalemu abaleka watambula agende lwaki nti akirina mu mindset naye yakifuna nti nnyina bamwebakako bwebasi ne bamala ne bamuzaala ate n'ekitawe yali amwegaanye n'atambula n'agenda kino kikomewo eri abazadde nti tetwefaako ffeffekka na kino kankikirayifayinga gye buva ne gye budda omusajja gwategeerera ekitonde ekikazi kankiddemu nkitereza gye buva ne gye budda omusajja gwategeerera ekitonde ekikazi omukazi ye muntu asobola okkeera ku makya n'adisaidinga omulundi gumu n'amala ne yejjusa naye nga kyamaze okukola akikoze yadde nga kikyamu naye nga akikoze ne yejjusa ng'amaze okukikola Bruno muwa kifaananyi ki eri abavubuka kubanga ojja sangayo bakyala banne bono omuwala nama mugambo ekiwala kyekyetunda kyekyegulagula naye bakwata ebifaananyi by'omuwala ne babiteeka ku mutimbagano yonna yesi byaliyo nga lifestyle ye gyeri ngera akola byakoze ninga tebigetinze vairo lwaki byasiikinga attention ne bigetinga vairo ne batandika n'okunoonyayo n'obufaananyi obutategeerekeka nti olw'okuba ggwe essaawa zakati tekigenda kukunyiga era tekigenda kukuyisa bubi kubanga ekyaliyo era abawala abalala abakuwaana era bagenda okukuwaana bagenda okugamba guma kyokola kituufu naye abaana bano nkugambye muwalawo Briera ne Kiggundu gwomaze okukkiriza nti mwana wo nga jeni results zikubiddwa ku mutimbagano n'obutambi weebuli omwana oyo omulekedde ekintu kyatagenda kwerabira obulamu bwe bwonna omulaba nga atategeera naye media eno buli kintu ku media kibeerako nekisigalako naye kino kyonna kikomyawo ku parenting naddala mmwe basocialist mmwe basocialites ndowooza bwekito wekiri mwe baserebu ekifaananyi kye musindika eri bavubuka bannammwe wano wensaasirira ba single mothers era mukyeyongera okufuna ba single mothers wekiba nga abantu nga bano ba Bruno abandi badde ekyokulabirwako bavayo ne bakola ebifaananako biti ne mwongera okubawaana ntunuulidde muganda wange Keizi oli bloga oba oli media journalist oli freelancer journalist oli bloga oba oli professional journalist Keizi munnange ng'okyayina ebirooto era ng'oyagala okubaako omuntu omututumufu oba ng'okyayina essuubi erikolerako ku media endala naddala eziri international terezaamu kyusaamu enkwata gy'okwatamu ebintu si journalist bw'alina ogikwata naddala ali employed by media kuba tusuubira journalist yenna ng'ali employed by mainstream media okubeera professional journalist the way you're handling issues si ensonga erina okukwatibwamu ekyo kigambyeko bugambi naye keesi yonna njizizze wa Bruno nti Bruno gw'ensonga lwaki ensonga z'omwana ono n'omukyala zajja mu media naye kino kigenda kukululumira Bruno nkubuulira olese ekikolimo eri abaana bano oba ogenda kusumbuwa obwongo bw'abaana bano
kubakkiriza obagaana abaana bano ebintu bino bajja kubisangayo ku media era obutambi bajja kubusangayo. Kugambye wayina okutereezaamu mu kusooka ku maama ku mugenzi maama wa Briera we wayina okwetereereza. Bruno noddamu okoza ensobi y'emu ku mwana ono Faith Kiggundu ne nnyina. Ensi teritunuulira mukazi kuba ekitonde ekikazi nkizzeemu bategeerera kitegeerere, naye ensi egenda kutunuulira Bruno Keggwe n'ebikufulumye. Era omwana alikeera ku makya n'atunuulira ebigambo byo nti taata yali anneegaanye. Era ne weeyigiriza oti wezaakomawo kitange yennyini yagamba mange yali tamwagala yamuzaalamu buzaazi mwana. Kitegeeza ne mange yali malaya. Be abaana b'osanga mu famire ng'omwana bamuboola bamusosola bamugamba gwe kitaffe yakwenda bwenzi olw'ebigambo ebifaananako weebityo. So nno bazadde bannange twekuba emitima. Ate abakyala nkiddamu, gwe omukyala avaayo n'ovuma mukyala munno n'omuyita okwegabangula nga naawe oli single mom, nga naawe ogenda kkeera ku makya weeyale. Nkusekeredde.